Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Mbalamusiza nnyo baganda baffe abali ku page yaffe eno eya the updates online page. Mwebale kubaako, mwebale kubeera nga mugoberera ensonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Sharing ayita munno. Sharing ayita munno. Omanyi Electoral Commission bwe tutagigambeko oba bwe tutagambe ku musajja ayitibwa Byabakama ajja lowooza nti tuli basiru. Omanyi bw'osirika omuntu ayinza olowooza nti oli musiru. Nolwekyo time is now Byabakama tumugambeko tusirise ebbanga ne bagamba bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. Time is now Byabakama tumugambeko. Sharing ayita munno. Njagala mwongere okuwera, njagala 1K message eno esobole okugenda viral. Njagala 1K message eno esobole okugenda viral, etuuke ku Byabakama, etuuke ku all electoral commission officials bonna ebatuukeko, because balabika baagala kututandika ate kutukwata mu kirevu. Tugumiikiriza ebintu bingi bye mutukoze electoral commission, mukoze fujjo lyonna. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mwamulemesa okukola presidential consultations because mwefulanga bamukkiriza nti azikole, ate mwe bennyini mwogera ne poliisi ne bamulemesa okukola presidential consultations. Byonna twabimanya nene tusirika because electoral commission yatuulanga negamba tukukkiriza tambula ogende okole presidential consultations. Ate electoral commission yennyini nemala neekubira poliisi nti mumulemese. So eyembeera electoral commission gye muzze mutukola ba empisa gye muzze mutuyisaamu tugimanyi bulungi nnyo. Kati Mr. Update nvuddeyo mbalage obutali bumativu n'ekirala mbasomese mumanye because temumanyi kwa Mwami Museveni abantu abakakiko k'ebyokulonda alonderera bulonderezi nti ono namukozesa nnyo mu kubba akalulu ono kwega aleeta abantu abatamanyi. Kati Mr. Update ekindeese kusomesa abo abakakiko k'ebyokulonda. Nzize kubasomesa mmwe abakakiko k'ebyokulonda because Mwami Museveni tukimanyi abakozesa naye abakozesa nsobi. Kati kamba somesa Mr. Update banange mukyali batono nnyo, mwongere okujja sharing ayita munno, sharing ayita munno, sharing ayita munno. Kireka Byabakama ayagala bakuwadde akambo salo muvule bwana Byabakama. Ekyo ekifo ekyolimu kyalimu omusajja bamuyitanga Engineer Badiru Kiggundu. Olwero takyayinza nagenda ku mukolo gwonna nga talina element ku mutwe. Nkiddamu ekifo kyolimu kyalimu Engineer Badiru Kiggundu. Olwero Engineer Badiru Kiggundu ku bikolobero ne fujjo lye yakola nga ali mu kakiko k'ebyokulonda takyasobola kugenda ku mukolo gwonna nga talina element ku mutwe alinga wa boda boda. Yoyo omuntu gwolaba mutudde mu tent ataddeko element agijjaako n'ogamba ono atudde mu tent nga tajjaako element kiki. Kumbe ayina ebikolobero bye yakola atya n'okutambula mu bantu. Eyo ntebe gy'otuddemu bwana Byabakama. N'olwekyo njagala kutegeeza Byabakama nti bamutomeza. Njagala kutegeeza Byabakama nti bamutomeza. N'olwekyo sharinga video eno ntandike abasajja bano okubeera nga mbabuulira. Ne Bosco njagala video eno agifune ne baminisa be njagala video eno bagifune bamanye nti kye baliko basaaga na lyanda. Musaaga na lyanda. Twayingira struggle eno nga twetaaga win. Kati mulengera tubafunzizza mutandise kwekwasa mbwate kale myufu mwemulowooza kale myufu zezina bwe mugitugaana ne mufuna wini. Temuyina wini kubanga abantu babakooye. Bwana Byabakama tukimanyi nti oyina kaadi ey'okubeera nga oli kyemani wakakiko k'ebyokulonda, oyina ne kaadi ya NRM mu nsawo. Tukimanyi bulungi nnyo Byabakama oli NRM kaada, ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Tolowooza nti tukimanyi. Tukimanyi bulungi nnyo oyina kaadi ya NRM mu nsawo. Era bino byonna byokola obikola nga Mwami Museveni yabigamba ate nga naawe oli kaada NRM kaada. Bye twagambanga Kayihura Jeno Kale Kayihura nti oli kaada wa NRM ng'agaana. Olala yali ku mukolo n'agamba ffe tuli bakaada ba NRM. Naawe Byabakama oli kaada wa NRM. N'olwekyo Byabakama oyinza okulowooza nti eggwanga Uganda tujja tunula butunuzi ng'okola effujjo tetugenda kukkiriza.
era Mr. Update njagala kunga abantu abawera omutwalo omulamba mbatwale mbayiwe kachiko k'ebyokulonda nga tulaga obutali mativu bwaffe olwabi abakama okole fujjo Mwai Museveni mukubiriza anoonye kalulu akaluwe kabati kamulemi okunoonya akaveemu aleme kwekwasa kino kwekwasa kiri akalu kabalemi okunoonya because temulina kye mugamba ggwanga temulina Electoral Commission temulina kye mugamba ggwanga sharing live video eno bannange tukyali batono nnyo njagala kusomesa abasajja abakachiko k'ebyokulonda kala emyufu akachiko k'ebyokulonda gye koogerako people power talina kugikozesa buli kala eri ku Uganda flag eyo eba official kala okozesebwa buli muntu yenna ayagala nkiddamu kwa mugana affe byabaka matamanyi naye obutamanya tebukugisaako musango naye kankusomese bwana byabakama kwata akatebe katuuzaawo mu office woli Electoral Commission nkusomese buli kala eri mu Uganda flag oba buli kala eri ku Uganda flag buli muntu yenna ali entitled ogikozesa nga tasabye lukusa buli muntu yenna ali entitled ogikozesa nga tasabye lukusa oba buli kala eri ku lane muntu yenna ali entitled ogikozesa nga tasabye lukusa tewaliwo wosaba lukusa kukozesa kala kati ekyo byalaba bakama abadde takimanyi bambi manyi babaleeta mbifo bino tebali informed tebasoose funa induction kyovola nabagamba Mr. Update buliwo omuntu omulimu nga tosoose tabadde inducted tasoose kusomesebwa bye bino byabakama batandise okukola kati takimanyi ekyo abadde takimanyi nti buli kala eri ku Uganda flag buli muntu yenna ali entitled ogikozesa nga tasabye permission kati ekyo abadde takimanyi bwana byabakama nolwekyo ddamu oyite press conference ogambe nti Mr. Update ansomesezza mbadde simanyi ogambe nti Mr. Update ansomesezza mbadde simanyi kati ekyo abadde takimanyi yellow eri ku Uganda flag red color eri ku Uganda flag teri muntu yenna gwosobola kuziyiza kugikozesa kati ekyo byabakama abadde takimanyi tebafuna induction nga babawo emirimu gino okutandika okukola mu Electoral Commission tebamanyi kati feba Mr. Update tulina okubeera nga tuba wabula Uganda flag ye representing eggwanga lyaffe Uganda buli flag ye webeera mu bbanga kala zonna eziriko buli muntu yenna ali entitled ozikozesa nga tasoose na kwebuuza ku muntu yenna oba kiwulira nga tasoose na kwebuuza ku muntu yenna banaye mutidde nnyo mulimba akaluba kabalemye okunoonya mubite bwana byabakama akaluka kakulemye onoonya wookabbira wonna wabuze onoonyayo n'ebikola bibuze mwami Museveni akutomeza nkubuulira mazima nolwekyo press conference Electoral Commission gyeva okukola ng'eyogera ku kala emmyufu nti people power tetulina kugikozesa Electoral Commission bambi mumenyekedde bwereere amalusu gammwe ge mukozesezza nga mwogera gabamenyedde bwereere because buli kala eri ku Uganda flag eyina okukozesebwa nga tosoose na kusaba permission muntu yenna toyina woyina kusaba permission ng'okozesa kala eri ku Uganda flag okujjako nga mugamba ne Uganda flag mugenda kugikyusa kala ya emyufu mugijjeko kati okukola ekyo muyina kukwata Uganda flag ne mugijjako kala emyufu kati kye muyina okukola kala emyufu mugijja ku Uganda flag naffe ba Mr. Update tugenda kukwata kala eyo tugambe nti munnanga abasajja batusinzizza amaanyi kala emyufu bagijje ku Uganda flag naye kala emyufu ng'ekyali ku Uganda flag tugenda kugikozesa mwagala temwagala tugenda kugikozesa mwagala temwagala nolwekyo ekibaluma kyekyo tubafunzizza kiringa oli okulema okuzaala omwana neyekwasa mbu ate ekitanda kinyeenya nnyo ate lwakuba tusula ku ttaka omwana aba akulemye okuzaala oyina byesonyiwa bwesonyiyi bwana byabakama otetenkanyizza obbiro te Mwai Museveni akalulu naye biganye otetenkanyizza kalulu okabba otya olemesa otya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okunominatinga mwina bye mwapanga emabega kaabo ne mugamba omuntu okubeera nga avuga ajja kuba president alina okuba nga awezezza emyaka 45
naffe tugenda okujjukira nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka 45 agiwezezza. Tugenda okujjukira nga obuzaale bwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bumusuula myaka 45 oba ebyo byakomawa ebyo ne mugenda nabyo ne muwambazuka nabyo ne bibula. Era Bosco yali akosere ku commission naffe tugenda okujjukira. Tugenda okuddamu okwekkaanya obuzaale bwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ayina 45 bwe twabireeta ne badduka emisinde ekyo ne bakivaako. Nolwekyo mukyuse Uganda flag mugijjeko kale myufu awo naffe Mr. Update tugenda kuzikiza tugambe nti kale myufu tugidropinze naye ekyo tugenda kugikyusa mwagala temwagala bwana byabakama eyo kamye nnume muganda wange bwana byabakama bakuwadde kambe kusala muvule ekyo kifo kyolimu kyalimu abantu bangi kyalimu ne Cosmas Johnny Cosmasani ayebo walwe yakirimu nakivaamu ne muddamu yingirya Badiru Kigundu nakivaamu kakati ekifo ekyo go kirimu bwana inginia Badiru bwana inginia byabakama bali mu kutomeza musajja wattu damu wekanye damu ogenda osome Uganda flag colors ezo constitution ezogerako kikala za Uganda flag. Bosoma constitution y'eggwanga Uganda esoma ku colors za Uganda flag era kiki kyezogerako ezogerako ng'egamba nti colors ezo buli muntu yenna ali entitled okubeera nga azikozesa. Genda osome constitution y'eggwanga Uganda kubanga tomanyi bambi musajjatu tujja twewaddeyo kusomesa kankuwe free lecture twewaddeyo okubeera nga tukusomesa okubeera nga tukusomesa kati bayagala baleete ekyemyaka ne tukibasuuza ne tubagaa nti naffe we twakebedde obulungi tugenda okulaba nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mwana mwetaana abagiweza. Twagenda okuddamu ne twekkaanya nga tulaba obuzaale bwe baali basoosottuwa bwali bulala ne tuddamu ne tufuna obuzaale obutuufu ekyo ne bakivaako ne baweta nakyo. Ekyo ne bakivaako ne baweta nakyo. N'olwekyo mbabuulira mazima bana sharing live video eno njagala etuuke live video njagala etuuke ku byabakama njagala etuuke ku mwami Museveni. Video eno njagala etuuke ku baminisita ba mwami Museveni because mbabuulira mazima omusajja asattira mwami Museveni anoonya nkoze ntya ekyo ekifo Azizi Kasujja naye yakirimu. Azizi Kasujja naye n'akola vuluguwe era yagenda musajja tukatonda okumujjula nga talina kitiibwa. Inginia Badiru Kigundu talina kitiibwa wonna wadda. Kakati omusajja byabakama mumanyi byabakama ono kada wa NRM kama byabakama kada wa NRM byabakama mu musango gwa Dr. Kanokiza Besigye nga bagamba Dr. Kanokiza Besigye yakwata omukazi byabakama ye yali omujulizi agamba nti Dr. Besigye yakwata omukazi NRM yamukozesa ne muleeta ngo omujulizi mumbadde batemukimanyi ekyo manyi mwerabira nnyo byabakama yakozesebwako ng'omujulizi mu kooti okulumiriza Dr. Kanokiza Besigye nti yakwata omukazi. NRM kada gwe tudiringa naye tudiringa na NRM kada naye nkubulira bwana byabakama damu osome constitution bulungi nnyo ogenda kulaba constitution y'eggwanga Uganda kyeyogera ku colors eziri mu Uganda flag. Nkakasa ojja kudda weetondere bana Uganda bagee bannange nabadde ntomedde naye boss kali mu kukozesa nsobi boss kali mu kuswaza abantu akufudde omuntu atamanyi boss kafudde byabakama omuntu atamanyi kati ne byabakama bambi musajja wattu olwokuba ali ku order from above azena akola press conference n'agamba kala ya red people power gye mukozesa temuina gikozesa. Can you imagine ku bintu byonna ebigenda maaso mu ggwanga Uganda ifo ky'okusomesa abantu balonze batya ifo ky'okusomesa abantu ba polling agent ne mbe empowerlinga ne mutandika okutambuza enkalala ne mutandika okukola bye muyina okukola mutandise kuwanuuza bino kuwanuuza biri olwokuba omupiira gubatuddemu. Akalutu kanoonyeza Segirinya ntambudde ebyalo village to village mobilization akalu banoonya kanoonye tebabba kabbe akalulu banoonya kanoonye bwana byabakama tebabba kabbe. Kakati gundi Express FC ekozesa kale myufu yasabani olukusa. Military police ekozesa kale myufu ani gwe yasaba olukusa. Byabakama leka naye kuswala oswala muganda waffe byabakama oswala. Express FC omujozi gwayo mu myufu oba kiwulira. Military police ekozesa kala myufu ani basabawo olukusa aba military police aba express ani abawo olukusa okozesa kala myufu.
leka naye kuswala bwana byabakama boss ka kukoze sensobi banange sharing live video eno njagala tuweze wanuke njagala wanuke Mr Update njagala wanuke because njagala information yene egende viral njagala information yene egende viral byabakama olutawo lwoyingidde mutojja kulusobola omusajja mugamba stepping down mwami Museveni ayina ku stepping down kala NRM gyekozese ya yero ani gwe yasaba olukuso gikozesa NRM yasaba wo olukusa tulage olukusa lwa NRM lwe yasaba ngetandiko kosa kale ya yero olukusa ni yajiruwa ani yaba olukusa byabaka matubulire ani yawa NRM olukuso kosa kale ya yero ani yajiwa olukusa sobola tubulira leka kweswaza nawe bwana byabakama webereremu onoonya kyonna kyokola kibuze onoonya akaluwo kabyote kabuze Mr Update ntambudde ebyalo byonna nga noonya kaluka kyagulanyi nga NRM yebase kati mukoze sampling mugenza okulaba nga akalulu tukalina tugenda kukawangula mutandise okwekwasa kino okwekwasa kiri MTN ekozesa kala ya yero yasabawo olukusa Vipers ekozesa kala myufu ani yajiwa olukusa okugamba nti omujozi gwayo bagenda kozesa kala myufu ani yabawo olukusa basabawo olukusa basabawo olukusa mutubulire Airtel ekozesa kala myufu ani yajiwa olukusa KCCA mwendi bakozesa yellow ne green ani yabawo olukusa aba DP okozesa kala ya green ani yawa DP olukusa leka nawe kweswaza bwana byabakama webereremu banange Museveni atatidde nnyo nabagambye omusajja kano ke yagudde ekigo kano ke yagudde ekigo ne mulabisa omusajja yakomyewo kati yakomyewo n'obusungu manyi mwaye Museveni nkimanyi oyina obulwadde babuyita ntondo diosis nkimanyi oyina obulwadde babuyita ntondo diosis omuntu wabeera n'obulwadde bayita ntondo diosis afuna bino wammanga bwanoonya akalune kamubula atandika okunyiigira abamuliraanye atandika okunyiigira kala zaalabaawo kati kala yaffe myufu basooka ab'NRM ne bagyogerera kale myufu representing danger kale myufu representing danger bagenda okulanga abantu tebabiguze mwagamba kale myufu representing danger kati ate mwe bennyini mulengedde kale myufu ebatwale kaguddeyo mutandise okwekyusa mugamba kale myufu talina kozesebwa buli kala yonna eri ku Uganda flaga buli muntu yenna ali entitled yogikozesa oba buli kala eri mu lweyinibo buli muntu yenna ali entitled yogikozesa kambenze Mr Update kaabani tewali ayina kusaba lukusa ku kala yonna kati mwami Museveni yafunye kye bayita ntondo diosis obulwadde obwo abukwata omuntu nga akaddiye ekirala obulwadde obukwata omuntu nga atuuse mu myaka egy'okubeera nga buli kimu kimunyiiza kati mwami Museveni buli kimu kimunyiiza buli kyala bakimunyiiza n'olwekyo ntondo diosis yeetawanya mwami Museveni naye tukwegayiridde just step down akalutogenda kukasobola kano omuntu gw'olwanagana naye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kukuba knockout olandinge knockout olandinge n'olwekyo oyina ku stepping down akaluno okavaamu muganda waffe enough is enough togenda kumalako mwami Museveni omuntu atayagala mwami Museveni yamugamba agende mu kaluka 221 naye omuntu yenna nga oyagala mwami Museveni toyinza kumugamba kuyingira kaluka 221 ku strategies nga people power zetukoze ezokwata wini ya 2021 omuntu yenna ayagala mwami Museveni tayinza mugamba nti genda mu kalulu mbabulira mazima toyinza mugamba nti genda mu kalulu n'olwekyo mwami Museveni atidde nnyo kati atandise okwekwasa kala alowooza mbukala yegenda okubeera nedda ssebo zino kala zaaliwo okuva edda nedda bwana byabakama njagala ombuulire NRM kala gyekozesa eya yero ani yagigiwa basabawo olukusa kyoba ombuulira kyokka bannange sharing live video eno njagala etuuke ku byabakama njagala etuuke ku mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda njagala etuuke ku bakungu bonna ab'akakiiko k'ebyokulonda njagala mwami byabakama otubuulire
mwami byabakama njagala obulire Mr Update ani yawa NRM kala eya yellow ani yajijiwa kati NRM je permission je yajijja okusaba kale ya yellow tulagirira yo nafe tugenda tusabe tukole permission tufune kale ya emyufu oyinza tubulira DP je yajja permission okosa kale eya green oyinza tubulireyo wa je yajja permission era ani agaba permission za colors tuinawo permission za nabana basajja mwe mwelabisiza nnyo obata mwina byakwogera obata mwina byakolera gwanga mudde mabbali omuntu asobola Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akwate government jajja mwami sala pressure jajja mwami sala pressure nawe jajja mwami soko nunyiza wakayimba ka sala pressure kakaba kanonyo wana akayimba ka sala pressure nkawereze jajja mwami kuba jajja mwami aleka afunye ekizibu kati katukuwa akayimba ka sala pressure kuba jajja mwami ufukire ddala ekizibu kati ani agaba permission ya colors nze gwenjagala okumanya ndagirirayo ngendeyo kati mbabuuze nti NRM tubulire yasaba ddi yakola ddi request yayo okufuna kale ya yellow ombulire DP yakola ddi request yayo ofuna kale ya green mulime kweswaza byabakama leka ate tutandika tulowoozesa nti tomanyi leka ate tutandika tulowoozesa wana byabakama nti totegeera wakati mwa M7 engeri gyali mu mbeera eyakidumusi eyekidumusi nandibadde ndowooza nti kati mwe mwandibadde mumubuulira ne mugamba ne musajja mukulu oswala kubanga omusajja ye ekyamazima aswala age mazima amatuufu sajja aswala bino tabimanyi yakaddiye ne mumuwabule era nze neewuunya mwa M7 ba presidential advisor be yalonda bamuwabula ki bino bya bintu mbi bandi bamuwabudde kubanga ye musajja wattu emyaka gigenderedde banange sharing live video eno. Thank you for subscribing to KKTV.